G. It's a Friday. Yay! Welcome to the show. Friday 24th of May 2024. Banange baniriza nnyo omulabi waffe omulungi ku NTV ne Spark TV. Lunaku olwaleero given it's tugenda mu weekend tulese omuntu atutwaleyo even before we go there. Yes, tutugenda kutunya music we Uganda. Okay, ate ono omwana gutese mu studio agenda kuba atunyumiza olugendo lwe biki byayiseemu music kigwayimba mumutegeera bati mumutegeera. Yes, omwana ono gwetwogerako bamuyita Zafaran. Oshagede Zafaran omuwuliddeko tonamuwulirako omutegeera oba tomutegeera. Well, we are with her in studio. Eno we yakuyimbira akayimba otulo jeguli sweetheart. Badage. Tuwina leero tugenda kuba naye paka saa 5. My name is Stella Nate. MWASUZE MUTYA. Otulo tuno tusobola okubula omuntu lw'omukwano. Tubulira ddala nno. Safoyimba ku mukwano ne Puyanga but tomorrow should. Ate bw'omala. Nengamba biko baba mwekuyimba ne gwagamba bila ku TV kati bikola. Bya ddala. Jaguli. Wewa, tulina Zafaran eyakuyimbira akayimba ko badde okamanyi okawulidde bukakunyumidde vibe okiwulira ekusuna nyonyogero batennaba. Well, Zafaran is an artist under the African Premier Record label Swangs Avenue. Yes, Swangs Avenue tujimanyite ya record label erina aba artists like Azawi Vinka, Wininwaji. Oyo Wininwaji atasobya ewanate kati kune ku list nyongeddeko Zafaran etasobya chona chemulopa no Elijah Kitaka, you know, such people. So zechimanyi Songs Avenue kasite kwata ku muntu we paba oyo sweet. That is so true, and we are very, very proud. Congratulations. Thank you so much. Amina. Nakunaba ko interview ngogamba osiba to osaba kwegamba oli muntu wa Katonda ngamba artist. Abana Uganda bayina engeri batwala ba artists abagamba ogenda gwe ne muchache gwe. But I mean, here you are talking about God, with pride. Exactly. I love that. Audio tubuza ku batulaba zikazo kezirike mu buze ku batulaba. Abalungi abatulaba ku MWASUZE MUTYA. Twebaza Katonda yabakumye yabukeseza akakuba mukalabe kakede kutuyitamu naye. Mukama mulungi tukafunye kwa waliwo abakegomba. Yasamanya gangenze Zafaran mama masanyu era nga ndi musanyufu okubeera wano enchaya lero. Yes. Bigenda bitya right now? How are you generally, physically, emotionally, spiritually? Oli utya? Ndi bulungi. Ndi bulungi ddala mukama mulungi, I'm not complaining. Yeah. Amina. Mami Katalina jali. Tubadde twogera ankubidde nakesimu awo nga nva mu motoka. Tingayina byagala okungamba yanonyezaako ejjo nga bintwala sifuna kati ankubidde mukama manyi mama ngenda kumpewa. Manager ngamba wayo gira tuve wano. Yeah, but she's really well. Mukama akuma. Yes. Akayimba ako akavaako ndoza just kati ninyo ani akawandiika Nando Love. Yes, yawandiika otulo audio ne tukikola ne SM video Marvin Mosoke. Of course. Abimalanga ebyo nze kola video manyi okuzanya. Nali muzanyi wa film. Okay, nkyali muzanyi wa film. Despite the fact that he do naye nze nsobola okulaba omuzanyi omulungi ate ndi director. So okulaba omuzanyi nga ona abizanyi ebirungi. Nakola video zanya bulungi.
bali kusimba tutwale ku film tugenda netegeke can you act yes very well nali nnyo mu drama nga nsoma MDD ati nga botansanga mu kuyimba mbeera nzina musiba mu kuzina mba mizanya yes oba mu family abakatoliki ngate basiraamu yes hajaiza kaumulembembe kama mumuze mirembe munange akula nga data musiraamu mama mukatoliki how was that growing up? I think it is special nti I got the opportunity okumanya byonna nti mu busiraamu mbwagala mbukkiriza mbuwa ekitiibwa obukatoliki mbwagala mbukkiriza mbuwa ekitiibwa kuba manyi byonna kyebiri I know how both way yes so ate nenjagala n'okwebaza bakadde bange kuba tebankotogera osanga baali nkubire ku side emulaga nze mwagala abeere eno but they did not deny me that nti ng'omwana n'okulanga you know all nti kasa kibanga kikuteeka mu kkubo ddungamu kukuza eri Katonda be it extended family eno mwalimu abantu bangi very many how was it growing up with so many people so many siblings aunties uncles or just siblings never aunties but uncles my father was a very loving man nti yasanga ng'omwana ku kyalo ng'abaana bali ku ssomero ye ng'ali waka nambuza gwe lwaki oli waka okola ki ku kyalo sawa za kubeera ku ssomero oli mu kukima amazzi haje sirina fees nga gamba mama wanoonye ngagenda nga mu kyalo for 3 days ngagenda Wednesday nakomawo Friday Kampala but that happened like once a fortnight so nga kizibu nnyo emyezi 3 oba n'okugwako nga talina gwaleese kubeera naffe yes so it was always a very huge family nti ate nga ne bw'aba mulese you can never know nti si muganda waffe love ya kyenkanyi muliira wamu byonna nga ffenna tufuna kimu temuli nti kusosola nti onafuna ekisinga ku kyono onafuna ekisinga ku kyoli ffenna we get the same package ebyo bikyaliyo ennaku zino oli mwana muto yes nekuwuli wa juzi zembade manya ebyo byaliyo ebino ebyo you know kubeera nga mbada mubakuza mu equality eyo I think oba mu bantu abakulidde mu mulembe gwa millennial I should say bo bakyakirina nti kati bano abazze oluvannyuma I think be bagenda bakivaako abakisuula exactly modernity mbeera egenda ekyuka but nze ndaba nga kirina ettofaali ddene ennyonnyonnyo lyekiteeka ku family nti mulimu n'abamu nga twamala kukula n'omanya nti munnange oyo si muganda wange tata si yamuzaala naye nga twabeeranga nabo nga tetumanyi nakumanya ngera ffe nawe waka tumanyi tweddira mbogo era nga manyi mwenna ti haji yabazaala ate kati awo maama yona atudde yes maama yatudde asooka eno Derek baganda baabo Derek yali nakula ye best friend wange church waka kati nafuka mwani waka omukyala addako godmother wange she's my godmother omwami addako kama mwomoze mirembe yali kojja wa mama ye mwami wa godmother wange yes then omukyala addako bamuyita Rose Rose agambe nti maama azaala abaana bangi ku church ku kyalo kati yafuuka muganda waffe yes so that day I was being confirmed in church oli Zafaran by the way I was being confirmed in church that day omukyala Josephine Nachoyi yes those are her real names Nachoyi Josephine Zafaran is my real name yes lwakuba abantu bakumanyi nga Zafaran naye ngali nago manyago so Zafaran linnya lya Kisiraamu tata lye yantuuma era nakukkiriza obugende nalyo tebali kujjaako lirina lyange so ku national id kuliko Zafaran Josephine Mary byali tebijaako Faith kukkiriza Hope byali tebijaako so nibanga nteekeko Josephine Nachoyi but then I felt like it is my name and
I would love to embrace it kuba lyange. I know. So that is why I carried it on. Okay. Era bwe natuuka nemambuza which name should we use. Ndinakola sente nabagamba tukozese Zafaran. Yeah, it's a beautiful name. Zafaran. Naye Zafaran nga linnya zibu. Bagamba naye bwe liba nga lyange. Kirya gold kisubusubu. Naye kati nemugamba and the uniqueness in it ejja kuleetera abantu okulyagala. Kuba lya busiraamu naye n'abasiraamu bangi tebakola ki tebalimanyi kati ali eyo azadde omwana omuwala enkya yaleero mutumiza Zafaran. Why not? Why not? Yeah, it's a beautiful name. Yes. Kati wano mwagendanga mu mosque oba mwagendanga mu church? There was some time nga mbeera ne taata nagendanga mu muzikiti. Okay, so mama ne taata baite babeera bombi? Yes, baali tebabeera bombi. Okay, kati ng'obeerako ewa taata ng'ogendako ne wa mama? No. Oletsa bwe kyatuuka nga mbeera ne taata. Entirely? Yes, okay. It took me like 5-6 years. Okay. Nga gye mbeera. Kuva buto? Kuva like top class P1 around there. Nga mbeera ne taata. Ne tubeerayo up to like my P5. Okay. Yeah, so P6 nembeera ne mama. From that time asigala mbeera ne mama. From P6 up to the time you decided to move out of mom's house? Yes. Wow. Sigala mbeera ne mama. Kati ogetuddeko ku bulamu ne daddy? Daddy yali atya bannange? Yali musajja mukambwe nnyo. Okay, he was lovely, but I think yali take ye okutuyamba okukulira awamu okubanga we respect each other, tusaamu bakulu baffe ekitiibwa kuba bannange nga ne bakuwulira ng'oyita omuntu omukulu n'erinnya lye. Twalina ewaka gye bayita kooti nga woogalamira mu kooti. Awoza omusango nga bakutwala mu kooti kati awo ng'olina okunnyonnyola. Mu kooti bw'ogenda weebaka n'omutwe ne gutuuka ku ttaka. Mudiiro kaali kasonda. Kasiba nti muganda wa taatawo. Taata nga omulemirembe, but he was such a mukambwe. Yes. Mbogo. No, nte. Kasiba nte. Yes. Naye ne mu mbogo balituuma. Balituuma, era atoga muli muddira mbogo. Yes. Kati kooti etuuka. Kooti ng'obeerawo n'ogalamya paka lwe banajja oba najja bwe yalinga atubonereza yakozesanga ngo olugo lumanyi. Baluyita oluga, not olugo. Oluga, yes. Yali aziwanika nga jukira lubeera luwanvu kati nga lulina huuku lulinga eddobo kati nga alina obusumaali kwaziwanika era genda kugamba genda oleeta oluga lwange ng'omanya byononese ng'ate tasobola kukubira walala wonna mu kooti nga lujjudde mu kooti oba waliwo abantu mu kooti wakukubira. Kati twabiranga ewaka nga tulina babaaba bangi we nabeererayo abakulu baali bangi nnyo okusinga abato. Kati nga mufa abato mulimu n'abazzukulu nti mulimu be twakula nabo nga twenkana, like we were in the same age group. Ate obulamu oba nkugambe bwali butya bwalina ebirungi byabo nti nga bugamba nti mubeera bangi, you do not get bored, you're secure, you have enough security kuba muli bangi. Naye ate obulamu bw'okubeera abangi bunyigiriza because you can never have enough. You can never have enough mu ngeri love, food, basic needs. Byonna you can never have enough. Ekyemmere bafumbanga koze ekyemisana nga bafumba enkota namba n'ekyeggula enkota namba. Nayinkana nze enkota zabanga serious, enkota zino eziri serious ezo kuba buli lwe yagendanga mu kyalo nga baleeta bazita batya ezo pick up enene nga bagireetanga ejjudde amatooke, ejjudde bogoya, ejjudde nyanya, butungulu. Yes, yali mulimi. He was a farmer. Kati nga buli kimu kyonna kiva mu kyalo okujjako nti oba season ya zembi teri mmere lwanoonya mu Kampala n'ekitali ekyo nga bijja mu kyalo byonna. Kati ekyemmere twatuukanga ekiseera nga jjukira muba bangi nti bwe basavinga nga toliiwo abaddako bw'anajja agenda kwebegera n'omulala ajje yeebegere. Kati mwabasembye mba temugenda kukola ki? Kulya olinde emmere eddako ekyeggulo
exactly kati kibe kyemisana wabeerangawo kyayiwa olweggulo then ekyeggulu nekiryoka kituuka kyayoyo ebirenge kyayiwa olweggulo kati nga muzeeyi bwe muba mumukute bulungi kwolwo nga ajja bafunirayo obwenjawulo aleeteyo ku sausage naye kati jjukira abaana baabanga bangi alamusobeera abaana nga 15 mumwetoolodde kati ebyo byalinga birungi naye omanyi n'okubeera ne family ng'erimu abantu bangi teggwamu mize mibi obubbi nti twesanga ng'olumu nti maybe abakulu bakimanyanga nti ono si muganda waffe nga ffe abato tetukimanyi nga abakulu bakimanyi nti nasanga nga mize nga incest tebyabulanga muko here and there. Actually ensonga embale njala tujogereko naye maaso kaawo kusonga nkulu nnyo nnyo. Yes. So emize bwegityo era nga mingi kula awo tata abirijuletinganga atya ebimu teyabimanyangako ebimu because jjukira yali mukambwe nnyo nga bamutyanga buli omu amutya nti yajjanga ng'agira fedda ne tusaasana nagira fenna ne tusaasana buli omu Data ngazibate yakonanga engato I don't know engato iba yatekangayo misumaali wansi nga ata ngojiwulirira eri kumadirisa nomanya nti ajja nemusasana I don't know why kati ng'olumu alina ekintu kyakola nga janagamba mwana akyali awo nga baja nabuza mwana akyali awo kati generation eyo bana ali baluganda nga baganda baffe abakulu balina omuze omubi nga kati nga bwawulira nga buza mwana akyali awo nga gamba nze Zafa nze ndiwo boogera lya mulala naye nga agenda okyogera nze Zafa nze ndiwo nga ye yabunyedde obufotano kati mwabangamu ebyo such moments nga ziringa ziri scary but fun. I know. Yeah. Kasmandi asokanga kuyita Brenda Maureen Michael Linda Andrew kati wowulira wakati awo ayitaba yayitaba namalayo lista y'abaana 14 oba tubalina omu ayitabye ng'ate kati ate mujja kuyitaba lwampaka so kwekyo yalinanga teki gyakolanga bw'aba ayagala okumanya omuntu nti taliiwo ng'abuuza mwana kyali awo kati nga bwe yabuuza mwana kyali awo gwe n'oyogera nti wooli n'akutuma bwaddamu okubuuza mwana kyali awo bw'oyitaba gw'omu nga gamba nedda njagala oli njagala addako kati akuyita ogusooka n'ogwokubiri nga toliiwo nga gwe kiboko zigenda okulya gwe ojja mubuulira gy'oli. Was it protective of abaana b'abawala? Yes, very much. Very, very much. Nga ne wayitawo essaawa 2 nga tannakulabako kuba yabeeranga waka ng'emirimu gye gisinga gitambuliza waka kati nga manyi n'okuva mu ofiisi ye najja ayiseemu eggaali alabe ani ataliwo najja ayiseemu eggaali alabe ani ataliwo kati kakutande nga toliiwo ayitemu ogusooka nga toliimu kati ate bw'alaba nga takulaba bwaddayo okubuuza mwana akyali awo bw'oba sigga oyitabye nga bagamba mumpitire oyo. He was a very smart man, very lovely. Naye nga bw'omanyi ewantu wali abantu abangi nti buli omu ayagala kugisaawo kike, buli omu alina engeri gy'alabamu obulamu. Ebimu tebyabanga byangu nti abamu twalwalanga. Personally, I got ulcers in P4. Yeah, but how was that though? Yes, my primary for that when I got my ulcers. Yes, up to date. So, was managing? Have you managed? Because you're in shows, or in performances, or in for the past years, madeng ngenda ngeza kozi managinga. Na ye, when was it? Was it last 2 weeks back? Zansalako nga simanyi nakumanya nti ze zinuma cause nafuna nawulyanga nga ino omusujja omutwe gunnuma olubuto lunnuma nga mpulira bubi nnyo ngendo genda mu ddwaliro nga zaakomyewo ate nga mbi nnyo so I was admitted for days ne treating us, so I'm still on medication kuba nzimanya I know how worse it can get. Zannuma nentuka senior 12 they were almost going to operate me because of ulcers.
katuke tudde katono omwana wa pifu lwaki abafuna ulcers kati nga bwe gamba nti family yali nnene nti mukeera ku makya ogenda ku ssomero temufuna breakfast kuba muli bangi buli omu ani agenda okera fumbira abaana nga 234 okunywa caayi novaawo n'ogenda ku ssomero ogenze ku ssomero togenze yadde n'ekikumi nti ogenda kufuna tea escort or something ng'ogenda n'olinda porridge w'essomero porridge w'essomero fa abedda abaasomedda nga temuba sukaali ate muba sukaali kasaba fumbira obugi ne bujja nga muwedde kati nga butama oyinza obunywa leero netogenda bunywa leero obunywe n'enkya obunywe luli kati olina kulinda kawunga aka lunch okitegeera kati ng'otuuka ku kawunga essomero lye nasomera mu primary by that time nga bw'otuuka ebijanjaalo mbamu empekeezi kwempeke 3 awo so tuwumulemu kati nnyo kubanga 1 2 3 beans as if because let us take tugenda ko muka break kati nnyo China Zafaran she's a very lovely girl, she's very calm omulaba omanye eyo ora bw'onyumya n'omuntu olayaddala you know you're very grounded and we're proud to have you here tugenda komawo Zafa akyali wa taata we naye bwe tukomandoza tujja tunuulira n'obulamu bwe yayita mugera ng'alina maama we yes tovaawo tukomawo YouTube and Facebook the show is proudly sponsored by YMCA and Rose from Uganda. Mwabagalo twegatako uze kwa Zafaran, go there, put your comments there, but be part of us. Yes, Zafaran afunye ulcers mu P4. That's an early age really. Yeah. Ate, you know, according to the feeding jemwali mulina kusomero tukomye walinga supu mutini nnyo akamere kati ebijanjaalo bitini jukira bana banji nnyo but ng'essomero bagala at least buli omuntu woza afune buli omu abeeko kyalya kati nga ovaayo kozi twavanga kusomera around 5:30 ogenda okutambula okutuuka ewaka nga it's 6 jukira waliwo abakulu abali mu secondary bo baba batakumi kitundu 11 nti ogenda okudda ng'ekyemisana kyakoze ki kyaweddewo kati ekyemisana mu kuggwawo ng'olina kulinda evening tea evening tea yabanga kyayi mukalu and a slice of bread. A slice? Yes, a slice. Jukira mwabanga bangi nga bakozesa loaves nga 5 what naye nga ate buli omu afunye just a slice nti twatuuka ekiseera nga n'abaana b'okukyalo in the neighborhood bamanya nti kati budde bwa caayi nabo ne bajja tagoba nti n'abamu yabayitanga gwe wanywedde caayi genda onaabe bumala okunaaba ojja onywe caayi yes ne bajja bonna ne bakuŋŋaana ne tuliira wamu ati ekyo bwe kiggwa kyenzijukira ewaka ng'etteeka by 8:30 twabanga tulya sapa as a must ng'etteeka ng'omusiraamu agenda okwaziina zuhuri 7:7 nga food is being served. Abafuna udhu okusala mala okusala ng'ojja ofuna emmere amala okusala ng'ojja ofuna emmere so biri okuzaayo nti wesanga nga you've missed meals leero n'enkya naluli ate nga ne mu family zaalimu nti ziri genetic. Those are the ulcers, yes. Wow. Nti zaalimu but ne bwe ziba nga ziri taata. Nti ne bwe ziba nga ziri genetic still wabeerawo factors ezizireetera okolaki okuvaayo. Yes. Okay. Kati nti bwe nafuna ulcers and I've battled ulcers up to date nti waliwo ennaku ezituuka omuntu n'akulaba olubuto nga luzimbye nga naye gwe genda mu gym osala olubuto and you really cannot explain to everybody that my stomach gets bloated nga olwa gasi olwa ulcers and sirina kyaddukola nti ne bwe nagenda mu gym the bloatiness will not go. Yes. Naye kati eating habits zaakyuka. Now you eat on time. Yes. You know, bw'okula oyiga how to manage yourself. Kuba my mother tried so hard okuzijanjaba nti waka wenave wa muzeyi nenzijeno mama ayina baganda bange aba saidi ya mama kati
bo bakulu okunsinga tate ne gwenzirako from my mother's side ali 6 years older than me. Wow. So mukubanga ali 6 years bali bakulu nga nze ndi muto ddala. Kati nga bantu makachai. Kati mama yamanya obuzibu bwenina nti as I was on medication nti bampa ebintu bingi natuka ekiseera nga I self medicate my like nze kenyini manyi nti bwezijja natuka stage nga magnesium wokugaya tachanyamba nentuka wamazzi tanyamba bangamba realsa nentuka ne realsa tachanyamba ngamba take how is it, what's the name? Okay. That nakozesanga what's the name? Malo capsules ezirimu obunyenya kati nengenda nga nzifunamu ne stages nti for starters ya white and green yekola nti forgetting the name. Nange dira nenga there are capsules for ulcers. Yeah. Kati nengenda nga nzikozesa nentuka ku stage ya pilo kit abamanyi pilo kit nti I don't know why I'm forgetting the name. Nti amanya gagenda ga developing naye the different color wesanganga the better nti amanyi manji. When I took ku level nga nkozesa pilo kit I realized it is getting worse. That was the time when I took it nga sicha sobola ngambirawo and I ran out of breath. Because yes, I have peptic ulcers. Natukanga I ran completely out of breath nebanga sisanzira mfali bamuzoba dechi nga ulcers otuko okulya noli emmere kumenya okuva muno yes nga ojiwulire egenda paka reto kama lubuto yeah kati venatuka ku level nga nkozesa pilo kit nemanya kati it's getting worse mukade nangambo manyi byonna bireke atyo tujanje bisechi tudeko ku habo. Okay. Tuda ku habo ne baleta simanya teko lusenyente mazi simanya magaya ku matoke simanya kola kino like bingi naye natuka byonna nenguma because I wanted to get well. Era ebiseera bye bwezatereera sisobola kugamba nti kino kye kyanyamba kubanga aina wali ugatte ebintu bingi kuba nzigola bana blendingako n'ensujju ensujju like a pumpkin. Yes, agamba blend it and take that juice. No, ensujju. Naturally but ensujju I think it is ngambisi. Yes. Yakolera koko. Simanyi. I used a lot of things. Batugani bagamba ko nyika ko cabbage mu mazzi. You soak it for 2 hours. Ala cabbage ogisala busazi. My dear. Ogisala busazi and sibirungi. But just imagine ogisaze saze no soaking for 2 hours. Okay. So Kati, I'm glad that right now you're better. Yes, I'm better. You're managing it. Mama yali atya? Mama yali mukambwe nnyo kusinga taata. Ndekate n'okundeka. Yes. What? Yali mukambwe nnyo kusinga taata. Nnyo. Right now afuse mukwano gwange nga nkuze. Naye bwe nali omuto nakula nkimanyi mama si mukwano gwange ngira manyi tanjagala. Omaze kula n'ogamba mama ine ensonga lwaki yakola bwati. Ebyo sibitunuulira but bwe nakula mu kubeera nga mufuna career guidance, ofuna different counselors to talk to you, joining different conversations with people and tunebakubula kati nomanya mu bulamu to be successful netaga mama netaga omukisa gwa mama. I cannot do it on my own ganzi kati namanya I have to put aside all our differences kuba binje ebyaliwo nti natukako netane ngamboba siyanzala naye nga ate yanzala nentuka nga ndaba nze tandiiko like mukambwe nnyo ova ku muntu agamba nze nkuba omwana n'atakaaba alabika ndaba alabika ndaba ngakugamba sha omuzingonyo gukuba omwana ndeka leta gwo musipi omuzingonyo gukuba omwana mbokwata omuzingonyo oli mukuba oli mukuzanya agamba wow nze katalina nkuba omwana n'atakaaba. Oh yeah, like edini mweri edini nyingi nnyo byonna byaliwo nti tebyali byangu nnyo naye byanyamba nti
osanga singa teyali mukambwe bwatyo, I wouldn't have taken the path I took. I wouldn't have been careful with my life. Exactly. Nti natuuka ekiseera bwe nave wa muzeeyi nga I should say I'm on my own. Baganda banga bakulu abali mu bufumbo buli omu ali mu bulamu bubwe. Nti I was in primary nga gwenzirako ali mu kujoininga university. That's a whole big gap. Ali bibye ndi byange. Kati ate wali badoga maybe I will confine in my mother mukambwe tosobola nti fizi teziriwo cause by the time Walisa yatuka and she was ill nga sibyangu kati nga kozesa amagezi mangi kwesiga Katonda nti ne muzeeyi however much yali alinanga mugaga nnyo he was not there in my life when navaayo nenzije wa mama nalekerawo kumpeerera yes yamugamba bwe mba sisobola kubeera naye I cannot pay her fees oba mulage ne taata we kuba bwe mba sisobola beera naye kitegeeza sinza akola kitegeeza sinze like byannumanga ng'omwana nebinteeka into that tough position, the depression. Nti wesanga nti abamu abayise mu mbeera kasitatuuka ku eyo point ng'alaba gy'alina okubeera atafunyeeyo kyasuubirayo ne gye yali badde addukira nti ewa mama naye mukambwe be baba badduka ewaka n'omusanga ali ku street takyayagala kuba waka naye I think it groomed me. It did. It groomed me nemanya ndikana kambaata. It has to be a solo ride. Tata bagamba nti sijja kwero bw'oba ovudde mu nju yange bw'ogenda obeera ne maama and you know time passes and all wanyiigira tata yes nanyiiga nanyiiga because there was a time natuukanga fees ziganye era ali eyandaba if you get an opportunity noba ng'okyasobola okufuna school fees okusoma mukisa gukozese use the opportunity kubanga bichuka bichuka nze nagenda nga kusomero nga nkyabera ne tata nga tugenda tamwegenda okutandika nga sente bazisasula tugenda kuwummula buli mwana but it reached a time nga ntuuka n'okumaliriza midterm nga sinasasula yadde halfway ate nga njagala okusoma kati ebimu ku byandeetera okunyiigira muzeeyi nagendayo like twice okumusaba sente nga biganye cause from P6 mama yatoba yakolanga nga ye nafunanga like the church nayo nenyambako church yakuyambako yes ne church ne bange nyambako kati bwe nagende wa muzeeyi yandaga the first time yangamba daye wa mama wo ampa transport that was senior 3 zirayo senior 4 nali ngenda kola yali UNEB yes nga sinasasula fees yangamba sente zaalinawo agenda kusasula servicing ya motoka ze. And I felt so bad, I felt so broken. Nalowooza ebintu bingi mu mutwe gwange nenyiga nenekyawa yes nemunyigira and my uncle came through. I remember Uncle Tony came through for me. He asasula fees at that moment. Nensoma senior 4 nenjimaliriza. I got my second grade. Kati at first mukade yali agamba baba ntwale nkole course nga mama njagala kusoma A level. Nga ayagala kuntwala mu bwe namugamba njagala kusoma A level. Ebisega waliwo essomero baliyita St. Joseph's lya kumpi ne church. Standard was not so good okuba nti O level nali ku Lubiri Secondary School. Ati nga ndaba okuva ku Lubiri Secondary School nzire ku St. Joseph nga sibigatta bulungi. So I started looking out. Nkikoze ntya, I deserve better. So nga gane nti church ya Nyamba, there is a priest bamwita Father Stephen Chigondo. Mwagala nnyo Mukama muwomukisa. I take some time nga simulaba ne simuwuliza, but he played a very, very huge role at that time. He became my father.
Kati mu church muno okutuuka okuyamba walindo nayimbanga mu church. Yes. So yali amanyi. So that was an advantage. Yes. Okay. Yali amanyi. Kati bwengenda yalina organization. Organization yeyo nga yamba ku baana fees. I remember at that time nafuna ne bursary from the diocese ya Kampala. Good. Kati I went to St. Peter's in Zambia. Kati nga nina bursary ya archdiocese. Nga nina ne father nyambako. Kati ate abantuuka ku ssomero ne ku ssomero bampa bursary because of music. Wow. I got a half bursary. Okay. So for my A level, mukama na blessing anti nalina mu boarding. Nensoma. Nemaliriza high schools. Yeah. Joining the university, diocese yakoma ku senior 6. Okay. Nzijanga organization weri naye nga bo baleta half. Okay. By that time, mama yali tali bulungi. Kati nga tulina okuyiiya ekitundu. Ekitundu kiri. Yes. Jewa. Yes. Mu kuyiiya ekitundu ekyo, nali ntandise okuyingira ebyendongo. Kuba benayimbanga nabo mu church. Bali bakola live band. Kati mu kubanga bali bakola live band, I picked interest. Nga ngenda nembalaba nina bakona jangu tuyimbire mukadeka open mic. Nibako opportunity sing one or two. Kenda kati ngolaba binyuma oyimbyayo kamu abantu bakusanyukide bakofuya sente mpitirivu. So I kept going ngenda ngangezaako. And that's how I joined live band. Okay. Kati jukira ndi ku university. Nino okusoma kati ntuka okugenda ku university mukadangamba nino genda mu hostel. Hostel bali bampade ku mobs. Hostel za mobs za bei mukwano. Because walo school fees even. You know, nsasula school fees waliwo. Kati ngambiga tamu ndaba tebi making a sense. So nzire wakangamba mama naye mama olabo otya. Lwaki sipangisiza room. So that was okay. Jukira naino gena mu hostel kuba by then nali mbera Busega. Kati nga obala ne transport gwokozesa on a daily okuva Busego je ku mobs odeyo kuba nali nsoma evening. Yeah. Kati bwe namugamba yangamba okupangisa lwaki togenze mu hostel. Namugamba hostel eriye ya layisi mama. Eringa mukakade kamu n'ekitundu. Ya layisi. Ate nga mukubanga yakakade kamu n'ekitundu musulamu abantu nga bana. Ate tekuli mmere onnoro. Tekuli n'okwefaako. Just kusula. Exactly. Namugamba mama nsobola okufuna akazigo ka mitwalo 10 nensasula emyezi 6. That's 600,000. Nemmanya nti let's say ganana kankole shopping emmere ebeerewo manye nti bye neetaaga okumpisaawo okuntambuza all this time webiri. Okay. Nangamba mukama akikuwemu omukisa bw'olaba nga kye kinaatuyisaawo kuba naye natuuka nendaba nga mumenya. She would give me like 15,000 every day. Kuba nalinyanga okuva ewaka 2,000 okuva mu town n'okuva ejjukiro n'okulya ate bugenda ku campus bingi bye weetaaga agula pamphlet ate biki ate kola research. You know all that happens. Ebibeeyo kati bwe natuuka nga ndaba sikyasobola kumusaba rent nga nina okukola. Nali nkola ne organization bagiyita Teresa Ministries ya Father Raymond. Mukukola nayo nga nyimba n'okuyimba mu band. Nti nesanga ng'olumu nga mbulwa obudde obugenda mu class okola ki? Okusoma. That is why to wamala yo noga first year. Nakoma ku first year nga sikyasobola. Kale n'endongo ng'endongo nali njagala nnyo nti gigi tesobola kujja n'ongamba nina lecture. Na gigi tesobola kujja n'ongamba nina lecture. Kati when I reached that point, abantu ba mubs bayina omuze. Mzogo mubi nnyo. Simanyi baba kyagukola naye baba kyagukola bambi mugulekera. Nga lecturer bwajja nasanga nga class eri mu kitundu. Instead of maybe teaching, nga abawa nga bagamba tukole discussion natekawo groups nga bagamba that is koswakuwa nabatabaddewo bannonye. It happened to me like twice. Ogwasooka nenoonya lecturer
nyamubuulira ebizibu byange n'akitegeera ogwaddako ne bigaana maxi ne zigaanira ddala ate I think oba yali ayagalamu ne kasente kati I'm already struggling enough n'osasulawo ensula nina okutambuza obulamu ng'omwana and it doesn't make sense ali bwe natuuka nga n'ekitundu kuba nali nkola bachelors of transport and logistics management ze zimu ku kosi ezisinga ebbeeyi ku mobs simanyi but ya bbeeyi ya bbeeyi yes so bwe natuuka nga bano basasula ekitundu natuuka nga even raising 1.5 kinene kuba gye nali nkola I would get like 150,000 nga bweba wakatandika bandi obulamu bwa bandi buzibu banange nti natandika nfuna emitwalo egyo ebiri 20,000 yes lwogeza tenga tokola buli lunaku olwo mukubye ekiro mukubyewo mukuba ekiro ne bakuwa ekyebiri kyo kuli transport tukira wayambadde olina okwesigako ka lipstick ng'omwana omuwala n'olabika bulungi nodde waka noyiyo olunaku oluddako but I think with patience and being passionate about what I was doing nesanga nga nti nagenda nkula mucho nentuuka nga ne zirinnya ne bakuwayo esatu kati nga nze kyenkola ngamba baba nga bampadde zino let me work hard nkole bulungi ali mu audience andaba nga ntunulira katip exactly nti nesa mukama lwako blessings ona good osobola ovayo n'ekyakumi novayo n'ekumi n'etaano ninge lwalwo bigaana n'ogenda n'esatu gyo oloza mukubeera mu band music kyakuyambako nnyo kinene nnyo ku music career yo yes kyanyamba kinene nnyo one kyampa exposure kyakubiri kyampa how do they call it social capital yes social capital kati ate nekinyamba okubanga namanya abantu ab'enjawulo kuba be banyambye okutuuka wendi nti eyandabanga on an event nga nkola yeyankubiranga nampa omulimu oguddako I have a gig jangu okole eyo bandi bakuwa sente meka jangu oba bakuwadde 5 nze nja kuwa 7 oba 8 so wentyo ningenda nga nkula mukama nagenda nga nsisinkanya different people so mukusisinkana abantu ab'enjawulo nesanga nga mwe mwalinga n'abayimbi ababeranga ne shows zaabwe ababeranga ne concerts zaabwe the very first person gwe nasooka okubakinga yali Maureen Nantume yali nandi muzadde concert by then nali nkola ne band nga bagita UB5 Mami Sowedi nkutumiddeko yakulira band eyo so batuuka banoonya backup artist nga bagamba ze nina omwana oli omwana wa kabi yampaana n'abagamba nakolako ne Kenzo naye nga Kenzo sikolako naye simulabanga abakuteeka ku level yanzikiririza muti nagenda okutuuka nga buli omu antya otuuze presence it felt nga buli omu antya otuuse oli mu backing group eya Maureen Nantume mu kivulu ekyo katulaba olugendo lweyongerayo lutya bayimbi kyabalaba okoze nabo backing them up nga wetukomawo betugenda okufa tunga tutunuulira tovaawo genda wa kusanga sweetheart omwana yatamira sweetheart asanyuse ki bintu bya sweetheart omwana yakiteeka mu ati kale baka mpite sweetheart omwana yatamira sweetheart asanyuse ki kuja kwa sweetheart the future yakizanyako party bw'otatwala kubakinga oba oli biki nti ono sobola oli wa bbeeyi sikusobola akayimba ako wadongamba nti it was your very first project in Swangs Avenue. Kayimba kano ngamba genda okakwate sigenda kubuulira ddi lwe nkuyita but just be ready.
ani kati ani akawandiika ne bakakuwa kayimba Dr. Brain ye yakawandiika audio twagikola ne bomba yes, kati exactly kati nasango already project weeri bagimpa agenda oluwulirize nakubulira ojje olukole ano nakwata oluyimba n'ebyabala n'obikola onakwezi biringa olukutte buli kimu nkimanyi bampita ne nduvoicinga. The first time was exciting and scary at the same time. Ti nawo birowoozamu ogambo oba bagenda kulowooza kyo banakkiriza natuuka okuvoicinga verse yonna eyesooka nagiyimba yonna namba non-stop nga tewaliwo osomye tewaliwo otunudde producer nangamba mbadde manyi ne chorus ogenda giyingira notagiyingira naye ng'oba wadde nangamba that was good that was good nangamba ogenda kumpayo teke endala emukonze kale nenjiddamira nenyimba verse namba wangi nangamba kati tusooke tukole verses zokka oba kati tudde ku chorus oliko nga tukole verses zigweyo verses wezinagwerayo walinja kuba vibe hype eri waggulu tuke tulete chorus nangamba kale ndowooza musawa wange mu n'ekitundu twali tumaliriza okukola oluyimba nga buli kimu kiwedde. Very well. Nice. It's a beautiful song. Thank you so much. Kati twava kaluwa kaddako twazaako moto. Yes twazaako moto K-Fi yaluwandiika. Actually I want to tell people this, abantu bangamba muze nga sinakolayo luyimba na Banga Boy. Banga Boy ye yakola moto, and that was his very first project in Swangs Avenue. Oh wowza. That is nice. It was his first project. Era abali yabebuza please. Moto was done by Banga Boy. Okay. So twabereza ebibuuzo like to different like the fans of MWASUZE Mutya. And they had some questions. Okay. So waliwo abadde abuuza nti your favorite music or memory that has stayed with you throughout your career. I have many. Yali yanjawulo. Life changing. Anyway, yes. It was the first one. It was life changing, but the way the respect I was given, thanks to Sowed. Yabagamba yo mwana wa kitalo. Oyo mwana wa kitalo nengenda wali. And it was a very beautiful thing. Director gwe twali tukola naye mwami Dr. T yali directing kati ate ye baali tebamubuulidde bino bye bagambye bana abalala kati bwe yatuuka ng'alaba byennyimba mbitegeera kuba nzijukira waliwo yali ayimba soprano nga waliwo ayimba alto nga waliwo ali mu kuyimba the air the main voice kati nga baagala nze mbanyimba tena obuzibu bwe nafuna ama low tone singer. I have a deep voice, so if I'm singing, I'm either singing air or alto. Zafago gendo yimba tena ha. Kangamba bantu bano babagambye ndi wakabi. So I had to practice. I remember I have a friend Bamwita Havens. Buli lwe yansanga ngamba nyimba. Ngambera kunyimba za Morini atenga siyimba main voice nenga ndi mutena ndi ali waggulu ogenzi bavuddewo wano toli kyaliwo andi mutena bulungi nnyo but I appreciate the way they treated me because kyanzijukira I had a special pay from the rest of the backup artists benali nabo and it was really beautiful kyandaga nti I shouldn't settle for less like nina kutunuulira binene. And since that time, because Nzijukira Bansasula, the main show was paid 350,000. Like last year, there and then. And I think from then it changed your approach towards exactly. I was hungry for music. But then you couldn't go back to the other page. Yes. Really young. Yes. When I took it out, nabigenze biterera nga bakuwaye 5
embaga bweja ne bakuwayo 10. Yes, naye after that show era byayongera ne bikyuka. Nti engeri abantu gye babadde bakulaba kati si bwe bakulaba. Like kyanyamba nti I even joined more bands. Kuba bobera mu bulamu bwa live band back then simanyi saawa eno kuba abamu bali committed to one band for the reason nti band yemwe esobola okubeera ne gig on a daily naye lulinga ekinene nnyo mubeera ne gigs nga 2 oba 3 bw'oba ne 3 oba waakabi oba waakabi ddala so twesanganga nga gig ebeeremu kati ng'olina okufunayo gy'oyiye ebicuba to survive. Okay. What are your education? Do you believe that there are some education opportunities? Is it all for artists? Do you plan to do it? Yes. Okay. Chagala. Ochagala. And oja chifunira obudde. Yes, nina chifunira obudde. Obuzibu bwe nina right now nti I'm still building this career. Nti a slight break, a slight mistake, a slight like chance keeping it can affect the whole journey. So consistency, like you have to be consistent, you have to follow your steps, but I'm sure situation now when I'm a contract because I really want to pursue something. Okay. Will it still be in transport and no, something else? Actually, I wanted to do journalism. Gwena soko kusaba. Okay. Kujab. Was it a job forms, right? Yeah. Ngo saba yes after senior 6. Yes, gwena soko take ako. Kati I think transport and logistics was option 5. Wow. Nibampeyo because kwaliko journalism, kwaliko social sciences, kwaliko tour and travel management. Kati the other one was number 5. Munange akulu nibanjagalizeri. Yes. So nesanganga I feel like my passion is somewhere else. Okay. You never mentors, Zafa? Yeah. Okay. So do you believe they've played a role in your music career? Yes, a huge one. Okay. I actually lost one last year. Who was that? Mirembe. She was called Sylvia Nachimera. Okay. Sorry about she nurtured me so much into praise and worship. Yanjigiriza okusinza okutendereza because a time came nga I'm a church minister. Wow. Yes. Naye byonna ye nti ne bwe nayingira mu ndongo she was always following me up. Nti yatuuka ekiseera nga ali bedridden nga mulwadde naye nga buli kigenda mu maaso she always follows up. And she always had something to tell me. Bwe watusanga nga twabiranga tukayana all the time. Naye nga te bwe tusanga tutudde nga tukanyiza tuli mu kunyumya. Nga ne bwonsuna oba n'omusuna. Yeah, naye Mukama n'amutwala. Yes, Mukama yamutwala November last year. Oh, sorry about that. Yeah. Then amalala. Okozeko neba Michael Uma, Sarah John Black. How was that? Yes. I would love to thank John Black so much. Ndabye abantu abalungi, abantu abagaliza mu industry muno, naye John Black ayagaliza. Nyo. Nti twakola ne John Black, naye nga omanyi omuntu akuwa stage, nakugamba shine, do it. Kati just imagine in my voice, nyimba za John Black, everyone would really want to hear how is she singing it, how does she manage to balance his voice. Yeah. Olaba ndosanga ne bwetwabanga tuyimbanga akugamba njagala obere kumpi nange gobo soka wano. Yes. So that is nice. Omanyi kigament abantu abayimba air nti nayimbanga air nga nyimba his main voice. Oh, so that's what air means. Yes. Okay. Singing the main voice. So yanyamba yampandikire nyimba, like he really helped me a lot. So much. Okay. Nti twakolanga nga buli opportunity jafuna. I remember waliwo yatukanga mpa opportunities najja nanga omanyi I want to write this song naye jangu gobo kola demo.
nti akuyigiriza studio ebeera etya bakola batya how do they record and all that nti n'oluyimba lwe yakoze recently ne Lydia Jasmine mu demo eddoboozi ly'omukazi eriri mu lyange twalukola naye. You are special. Get out of here. Like he really gave me that exposure. Kati ate mulimu abantu bye bagamba mbu bw'obeera ne ba celebrities bibatu biki but he believed in me so much that teyandeetera kuwulira any insecurity nti yantwalanga nga muganda w'omuto nti he would even babeera busy because right now I can relate. Yeah, right. But he would spare some time nankubira nawaayo oli otya kino tukitereezeza tutya yandaganga I was so much into live band nga ye ayagala kuyingira live band but he gave me that chance nti omanyi mulimu omuntu alabanga you can do something naye nata appreciating I should say. But he appreciated it and helped me grow. Ate naye bw'atereeza nti twakolanga fena naye nga maliza nakubuza olowooza kiki sitereezeza. You imagine he's already a star, senta zirina akoze erinnya. Why would he do that? Secondly, among my mentors is Michael Owuma. Oyo ate yanjagala nti twatuukanga nga rehearsals we masi natuuka ng'ajja kukuba amasimu paka lwatuuka ng'otuukanga munyivu nnyo mukambwe nnyo nagamba naye kantu gwe nemumala nemukola but he would always give you very very amazing very lovely ndabye bantu abaagaliza he is one of them. Mukama akuwa omukisa Michael yonna gy'oli. Michael also greetings please. Yes, ayagaliza nnyo he really blessed me nti n'okusisinkana abayimbi bano I remember Tasker conversation gye nasooka okukola ya King Saha. He gave me the opportunity. Yampita nangamba Zafa jangu like it was his band that was playing. Nangamba Zafa jangu backing King Saha. Kuba yasooka okundaba nali ndi mu kubakinga John Black. Kati tutuuka nagenda n'olugezigezi lwange kati yeewuunya alaba akaana kato oli already kyakola akimanyi naye nze mbabuulira luno oluyimba eyo noti gye mukubye si bwe bw'erina okuba naye yenyumye but you should play the other one because ze nali manyi omuntu gwe nkola naye nga manyi how we can bring the best out of him. I think ndowooza nagamba oba yalaba nga kyenkola nkyagala so tukana nga ze nakwewuunya kola ne John Black musajja alina eddoboozi ddene nnyo oli kati niyo oli kampi ovamu ekirowoozo ekinene but kyanyamba nti yasigala nga mpa opportunities ez'enjawulo nti n'atuuka nga ne bw'aba afunye embaga at least omugamba bugambi nti toliiwo naye nga agezezaako okuwa opportunity nange mukama amuwa omukisa cause bangi be yali akoze nabo bangi bamanyi naye nga weebuuza why me. Yes, waliwo ebintu byakoze Zafa okusobola okweyongerako as an artist. What are those ways to educate yourself and improve and grow as an artist? One thing I know is okuyiga tekukoma. So nesanga nganga buli muyimbi gwe nkoze naye I pick a leaf. Engeri generally nti nali mu live band nesanga nti nina okuba versatile. Seekubira nti ono mwagala nnyo kino nkyagala kiri sikyagala nti katate it blessed me in a way that nti bwe natuukanga okubakinga abayimbi ennyimba zaabwe nabanga nzimanyi kuba nziyimba mu band. Yes. Kati nga abamu babeera impressed. Abayimbi I'm grateful that kigenda kikyuka but way back bayimbiranga nnyo ku CD nga bakola nnyo tracks nti asobola okujja n'ayimbamu lines 3 naye ng'ebisigadde agamba gyemuli biki ngeno oluyimba lugenda maaso but ekyo kigenda kivaawo naye kya affectinga nga abayimbi nti atuuka okuyimba ng'oluyimba ebigambo takyabimanyi atakyabimanyi kati role ya backup artist you have to know word by word, letter by letter. Nti bw'aba yeerabidde wakiri bw'asirika
gwe sigala ng'okola ki ng'otambula nti kati ate abamu baali tebakirina abamu ba backups balowoozanga nti mbakinga chorus yokka kasita njiga chorus nga ngenda nkola ki nga nkola kati nze ekyo bwe nakiyiga ne mmanya nti beerabira nabo bantu bibatabukako nga bwe ntuuka bangamba nti ogenda kukola noono nga mbabuuza playlist eriwa tugenda kukola ki kati that somehow made me different nti every single day nti ne bwe baleeta nzijukira Chike bwe yajja mu Uganda I was among the first people be baweereza playlist ye agenda yimba kino. Were you backing Chike? Huh? I had to naye tutuuka ku rehearsal ye yajja nga zene n'ababe. Okay. So we tried naye nga tetusobola ate kubeera bangi nnyo it would sound choral. But the mere fact that that playlist was sent to you, it means so exactly, much. Yeah. Exactly. That's good. Kuba nzijukira even the first rehearsal we were there naye engeri gye yali nti ayina bazze nabo. So twamuleka akole ne bazze nabo ffe ne tukolera bano abalala ye nasigaza abaali bamumanyi kozi omanyi bw'oba okoze n'omuntu oba omumanyi ojja kumanya nti wano asirika wano ayimba wano tayimbawo awuuna let's say wano ba octave yali ya wansi ye n'agipitchinga n'ageza waggulu kati bw'oba tobadde na muntu you can't really relate. Yeah. Okay. Okusinziira ku educational background yotuwadde and byoluubirira like really yogamba anze mu future nja kuddayo neeyongereko kati ba young artists bano abagala okubeera nga Zafaran, what do you tell them about balancing education and also career? If you can first finish the books, please do. Kuba endongo tugikola yes, but it is not something that you fully rely on. Nayingira endongo nga ndowooza it's 100% music but it's 50% it's a whole bracket of music but music takes 50% as music and the other 50% is lifestyle like gwenga gwomuntu this other life so exactly but wesanga nga tokikoledde foundation nga gwe kimenyamu chimenyamu nga like chimenyeza ddala so if you can first get done with school why not chikole prepare yourself for what you want because go chimanyi but if you have a chance to first get done with those books ekipapula ekyo kyetaaga and balina this mentality nti ensi yakyuka you know emirimu biki kyosomye si kyokola bla 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 but at one point oyinza okwesanga nga n'ogwo omulimu gw'ogamba gw'ofuna nga si gwe wasoma singa tobadde na kipapula ekyo nagwo tegwandigufunye. Azabo handling otya competition naye n'osigala nga you're still true to yourself but still competitive? I believe in healthy competition. Okay. Unless it gets unhealthy. Bwe tuuka ku level ngeri unhealthy then kiba tekikola makulu. Yes, we withdraw. But bwe bangeri healthy kuba I believe olunaku bwe lucha aza winafulumya oluyimba nga lulungi lukoze bulungi I'm not going to sit back mambeka story yakoze one artist too I deserve better I need to see myself somewhere better nti kinyamba nti next thing enazukuka ngambe I need to aim higher as an artist nti olumu mulimu ebijjanga binyigiriza but with patience with persistence and discipline above all because once you're disciplined every single munji nebwe bijja you can always overcome you can always find a way to play around it. Okay, tugere ku mental health. Industry pressures nyingi naye handling otya mental health eyo kusigala ng'oli by the way sober kusigala ngo ochaddukanya ebintu bulungi naye nga tene pressure weeri one mama wange nkutumirako era nkwagala nnyo that lady prays for me day in day out every single moment talina lwankubira simu navaako nga tansabidde mukisa nkimanyi ne bwe tuba tetwogedde she prays for me nti amanye n'okunkubira ng'ekimukubiza essimu kunsabira nankubira nansabira
namala nansibula kaswengambe kana abatulaba omulabi waffe omulungi baddiya. You as parents, do you take time to pray for your kids? N'omukubirako n'omugamba muwala wange mbadde kubidde kusabirako kugamba nti everything is going to be okay. Munange tuyita mu bingi. Mutulaba ku TV ne mulowooza oyo yalina stress oyo mulabe ekitumbwe oyo atalina stress, but you guys abantu tuyita mu bintu bingi nnyo, but if we have your support, mommy, daddy, uncles and all, batwanga tulina support yammwe tuwuliranga everything is okay. Yeah. Kati n'omwana n'oba tomulekedde nti bizimbe mu Kampala na biki oba whatever taka byonna naye ogira akasa n'omusabirako kikulu. Mama Katalina webale kusabira ku Zafa. Yes. Era ebintu ebisinga tutera okwegeyamu ne manager wange nangamba nze kinkuumye nga ndi mulamu ne byonnina byonna sala za mama wange, and when he says that I'm a victim myself and a witness to it. Nti byonna bibaamu, we get depressed because kyabuntu, and abantu abatulaba eyo balina mentality egamba nti obaffe obulamu obwaffe it is a silver spoon life. Gwe tonakuwalako olina kubeera bulungi buli kimu. Waliwo abaali bampita planned artist. Ebimu babyogera jokingly, but oli akiwulidde ajja kwebuza planned artist abeera atya and all that. Because I'm a Swangs Avenue artist, balaba buli kimu okifuna, buli kimu kyatambula nga bwe wakibala. It is a process. Erimu okunyigirizibwa, erimu obulumi, erimu amaziga. Nti I would love to appreciate those people. Asobola okubeera eyo n'alaba the tears behind your smile. Because Stella kyenkakasa tewali lunaku lwokera ku makya n'ojja wano n'olaga a sad face. No. Ne bw'oba wasuze okaaba. Yeah. You have to wear a smile on your face. Naye mubeeramu abantu abo abatugumya, abatukiririzaamu. There are those special people besides my mom akukubira n'akugamba tusabe. Nakugamba, I don't know what you're going through, I do not understand your industry, but chenyizo kuwa sala. Chenyizo kuwa is encouragement. Nagamba simanyi choyitamu, but it will all be well. Sibanji. Ayinza okuba omoba babiri. Naye batuyambye nnyo. Not forgetting my manager. He is my brother. Abantu abamu batukana okuba nga balowooza maybe we have a relationship between me and him. The way he takes care of me, the way he protects me. Nti wali obaddeko n'omuntu nga kyakola akikola kyagala okitegeera nga kikola with everything he has. He will know the bad days you're having. He will know that kino ekijja kigenda muyisa bubi, she's going to be sad, kigenda beera bwekiti. Like any other people, we get those clashes to bitabukamu, but he never gives up on me. Good. Anjirawo mubiri nti ne bwe biba bitabuse waliwo lwamanya nagamba now Zafa is mentally broken. Naye nakubira essimu oba nakuweereza audio nakugumya nagamba everything is going to be well. Just pray, hang in there. Chenebaliza Katonda nti I don't take anything, I'm sober. Antu ambalaba it is weird. Muyimbi obeera otya nga tonywa yadde ku mwenge. Omuyimbi, can it happen? Zafa ukipinga sober. Tugenda kukyogera nga tukomyewo. But are there some waliwo ebintu ebimu byoyagala bikyuke mu system yaffe engeri abayimbi bano tubayambye tutya okuhandlinga mental health. Kubanga bo tulabanga everything is fine, but golooza biki byetusobola okukyusaamu nga system tubayambe. Bwe tukomawo tugenda kwatandikira awo. Okay, my dear. Tovaawo tukyagenda maaso.
Love Let's go. Ono Zafaran Matala. Ne watu walimu Balba Kamatala. That's good. And that's a beautiful song. Thank you. Ngirijoyimba kuneba nengeje nzichizaje twatandikidde. Safu yimba kulava omuntu ezogalida. Njirina. Oh, I know yeah. You know you can't give what you don't have. Yeah, that's true. Yeah. Era yesimye. Mwana tu yesimye. Omwana tu agenda kwesima nnyo agenda mu future ngatuuse Oliboro era still of course Marvin Musoke no Nkuba Tamji yakola yawandiika audio tugikolere wa Stain video twagikola ne Aranea. Ooh, yes. That's a nice one. Ekirobozi kyabala eddobozo ina dungi juli badiri yawo just olira kemmere nsimira ko it's a beautiful one. Thank you. Yeah, so much. Is that song special to you in a way? I love it. What ulimba choro yina mu list no gamba no luliko story. I think every song has its own story. Nti Lulina, there is a way how you got attached to it while we were events ziruliko so but it's also a beautiful one. Kuba zinjukira and agenda twaluka when agenda studio dukola the first time agenda ngasiri mu mood look you guys like you can be prepared mentally nainga your physique or don't feel like it nainga babu kenze you have to be there and deliver. So twagenda ne tulukola not someone alwenyenyo mu studio ntine tukola for like 6 hours kati tugenda tukola the first time twalukola ntumaliriza. We started at around 1 and we had to be done by around 4. Yes, emisana. But twalumaliriza netugenda but producer yanga no limba teruwedde. I feel like can't do better than this. There is something kyenkwagalamu kyotampadde. It was a Friday ngabanudde ku Monday nange simayo wa Monday nazuku kandi ko choba nazuku kambadde ki nagenda am studio netukola oluyimba nangamba ono gwe nalinjagala luli. Oh wow. Yeah. Like, that is interesting. Yeah, nechichukira dala nangamba ono gompadde lero nali mwagala luli naye nakiraba nga taliiwo. Akawungeezi nga to neno chikuba. That's good. So nerubayo bulungi and omanyi mulimu abantu bokola nabo we work with different people naye buli omu oba n'engeri gy'okwataganye naye. Yes. So it was my first time working with Stain, but it came out beautiful. Yes. Tuwade tuyagera ku mental health. Golowooza abayimbi bayambiddwa batya? Music system bayambye etya? Abalimu already I think obabo tuyinza bayamba kitono kuba bagamba kakyama mamera okagolola kakola ki kamenyeka naye nga nabo we tubayambidde nti sometimes you need omanyi kyetusinga oba nakyo is should I call it insecurities. We're always scared of who is coming around us. Aina intentions chi are planning a chi on a zay are they right bigendererwa chi byalina jendi naye ate netwerabira nti nga ffe abantu we're humans, we need those people around us. So you need to be careful with who is around you kuba tosobola kubeera weka. So all you got to do is to be careful. Abali mu industry already, we should be extra careful. Akuba temu naye bikusobera nti olumu wesanga nga nakuli okumpi ate gwe bakozeseza against you. So tesabire, let's just pray for each other. Mulimu ebintu byempulira boogera mbu bwoba mu ndongo bwoba musabi osabira ddala bwoba mulogo n'ologera ddala biki. So
wona wogwa ayino chokedde oli mukakamu nnyo wona wogwa kuba bwoba musabi ojja kusaba bwoba toli musabi ng'olina kirala kyokola ne bwe nakugamba okusaba you still will not do it. Yeah. waliwo ekirala watuuka n'ogamba nti waliwo society fans bakubanja nogamba Zafa nga tufulumya Zafa niyo zaba attention ng'abalala Zafa maybe kino omanya ne bakutekamu ebintu ate ebitakulimu ebitaliiwo ne babicreatingawo. Guys please ate Zafa lwokome gye wayogerako n'ogamba nti nze amaze emyaka 2 mu lebo ate mwagala mbere ng'oli amazeemu emyaka 10 whatever you know ekisoboka. It is a process, it is a journey. So let's just embrace it. Tugitambule fenna tutambule wamu olugendo kuba every single day tuba n'ekyokuyiga oba n'ekyeweeyongerako kati aliya yandaba oyina ebikusoomooza oyina byoyitamu nenga bwobirina nange bwembirina. However much I have to wake up every morning and at least deliver a message to you, at least put a smile on your face, maybe already byenyimba oba nzize with my style oba nkoze content like in whichever way that I choose to do it oba jemba nsobodo kikolamu naye ezembeera zimuteekako you don't get enough attention balina kukolera bwe bati. I would think singa babadde tebanfaako singa tommanyi singa babadde tebanfaako sandibadde wano singa babadde tebanfaako I wouldn't be having all the 8 projects that I have. Bayimbi bameka abamaze emyaka egisinga ejange mu industry naye nga alina videos 2 ne audios 2. But do you know what it means okubera ngolimba lolina buli audio ina video? You get kitegeza I'm getting what I'm supposed to get at the moment. And it is a process. Kyenkakasa abatambudde nange from the beginning balaba tukula nti buli project ejja buli lunaku olujja n'ekyenjawulo kuba ne boogenda ku pages zange usually we do not delete posts nti omuntu akugoberera ino okumanya how your journey is ntasobola olaba yatandikira wano nazzaako kino nakola bwati. So when you go and check them out now oba okiraba muli nti she is progressing mu ndabika mu nnyambala mu nnyimba bw'otunuulira Sweetheart njagala okwebaza abo bonna abasiima those people who say if it was your first video and you did this you really did so well. That was your first song. Yes. And the video is lit. Every costumes, the whole production anyway. It was amazing. Kuyiga tekukoma. Wesanga nga buli omu olina ky'omuyigako. They are already stars in the industry. I'm just building my brand as an artist. So bingi byembayigako, bingi byembalabirako, and they are lovely people. Yes. Bonna balungi naye in a special way Azawe is the closest. You're more close. She is. Quite almost AGM or not age wise but about mbeera ze. And I think it just comes naturally. Just like we bonded I think a bit more than the rest. Okay. Yes. Yes. Very well. We bankolede challenge y'oluyimba lwange olupya like all of them. And everybody has been shocked. Buli omu yeewuunya alaba tekisoboka bonna ne babeera ku challenge yange ne bakola oluyimba. And you would see them bonna bayimba balaga babimanye. Sigeza that supporting me. So basiima nnyo. Olimba lwoli welufulumya bayina ekivulo bakimwena ne muteekayo posti bamwena ne posting about the event. Okay. We all push each other. Okay. Yes. Enkyukakyuka mu technology weeri ate eri ku speed y'awaggulu nnyo. Olowooza eyambye etya mu music productions that tulina right now? Enkyukakyuka I should say oba ezze buli wamu. Because even music itself is evolving. Mulimu, I was watching some interview of a star ngagamba music industry yakona
but that was wrong. Yeah, that was wrong. Music industry tekonanga ya Uganda over Uganda. Nti yakona. Naye I don't believe that it's true. I don't see things that way. I think kyeyali alina okutugamba nti the music industry is evolving. Maybe that. It is evolving. Bikyuka nti weesanga nga ebiyimbibwa mu bino ebiseera si bye byayimbibwa myaka 5 ku 10 emabega. Yeah. Nti kati saawa eno bwe weesanga ng'okyali mu music wa myaka 5 10 emabega akasenge kasobola okuwandula. Ensonga kimwe mulowooza nti yakona olw'okuba oyimbye kyewayimba emyaka 10 emabega nti ate abaana b'omulembe guno bakusuubiramu kirala as an artist. And if you cannot give them that, akasenge kajja kuwandula. Nti mwojja okusangira nti mulimu abanyumirwa style eya alien skin. Ojja kusanga abanyumirwa style eyange Zafaran, because andabe yayinza okulowooza nti Zafaran maybe ayimba the bachita band music abantu, that's how they term it, but it's not really band music. Nti ate ne muba mwajja nagamba, but you sound like an urban singer. Nti ate mulimu era n'abakola like the real urban Azawi style. Yeah. Nti ate ne nosanga nti mulimu atabula ali all round. Ate mubeeramu era ne balinga ye ali ku ground. But oli ku ground, yes, but in a modified way. Yeah. Kyova laba nze ngamba abantu nti sounds ezenjawulo zize amapiano zi afrobeats bichi kuba endongo eri mu kukyuka, it is transforming. Fenga abantu tukyusizza tutya kyetukola okwenkanankana n'omutindo ogwo oguliwo. Kuba buba tokoze kyoteekeddwa kola, change will never wait for you. Yeah. You either change or change changes you. Yeah. So tulina kukyusa kyetukola ne tukyusa mindsets zaffe ne tukyusa mentality zaffe ng'abayimbi. Nti nina kyemadde nga njogerako era nzikiriza nkibagambe. Please. Why do you embrace amapiano ng'olina kadongo kamu? Gw'olowooza kadongo kamu nga bw'okiwulira nti kadongo kamu. N'okitereza n'okimodifyinga ne tutereza tracks zaffe bulungi nnyo ne tuzidaabiriza ne tuzirungiya. Gw'olowooza teziyinza kutuuka eri ewali abakuba amapiano nabo ne batandika okukola kadongo kamu nga gwali wano bw'okola amapiano. That is good. Yeah. So that technology akula, gwe nga gwe omuntu bw'oba naawe teweerese kukula oba togenda kuganyulwamu one, that is why ojja kulaba nti ebintu bikona, things are not moving. Ogambe obwavu bungi. There is a term abantu gye bakozesa ennaku zino bakiyita kubomba. Kubomba. Yes, okubomba. Oh dear. Yeah. So balaba bangi batuse ne babivaamu olw'ensonga zaabwe, naye ate n'abamu n'atamanya nti maybe bwe mba ntereezeza nentereza my art. Nina ekintu kyenjagala ku Azawi. She calls her music her business. Okay. You know, if you do something, it is your business. Woba in a business, togamba otaddewo edduuka. You will respect it. Liba n'amateeka agalifuga. You will guard it and protect it. By all means. By all means. Kakati bw'oba olaba endongo nga you don't see it in that direction. Kyangu nnyo okukifiirwa nti n'ekinajja ekipya oyinza okubeera locked into one corner. Ne wemma ekirala. Yeah. And people should not feel bad obagamba nti bayimba kadongo kamu. Kintu abayimbi bawulira bubi. Banange tebageza. Bawulira bubi naye nze ompita muyimbi wa kadongo kamu. Respect. Kirungi nnyo nnyimba kyange. Abantu bentunuddeko ennyo mu ndongo muno omuli Bobi Wine. Nakula mpulira aboogera aba defininga music we abagamba Bobi ayimba kadongo kamu. But mu biseera bwe yayimbira ani yali amusinga? He was an edutainer. Bakyogera nti he entertains and educates at the same time. So gwali yandaba oli muyimbi namwe abakabi ba star
we can still make a change. Okwegomba abalala kirungi, okwegomba kulungi, naye bwe weegomba pick a leaf. Ate kopa ekirungi ekirina kye kigenda okwongerako. AI onoloza agenda tuyamba tutya okumodifyinga music because mulimu AI asooka kati okuwandika oluyimba in composition, in songwriting and all. So do you think it's taking away the creativity or it is? Kwangu muyimbi nga yataddeyo omutima nawandi kuba nayimba oluyimba lwe bamuwandikidde naluyimba with with everything he has or she has. AI, everything is easy. We appreciate technology and all that it brings to us nga abantu, but I feel like we should embrace a little bit more the creative bit of the humans. One, you're going to appreciate their intelligence nga abantu. Two, you're going to appreciate their effort, their energy, and their time. Nobody will baba tademu. So AI is good, but I feel like fenga abantu we can do better than that because you can easily relate no muntu okusinga ne computer. Ategedde simanyo abantu. Banango okakumza ati ngefotumaliriza. Ako kandi badde banga. Yes, Zafa, obugambo obusembayo, what are your plans? Something planning achi what's up? Abalungi abandaba takala kubebaza banange. You people have loved me, supported me. Byonna byendi is because of every single one of you. And onzikiririzaamu, you love my music, you request for my music. But ekimu ku bikyantawanya ng'omuyimbi nga bw'okyogeddeko abantu bandaba mu kategori y'abali nti omuntu atya n'okuyita okuwa omulimu gamanyi oli wa bbeeyi muli ba bbeeyi abaswangs naye natamanya nti nze nkyazimba olugendo lwange nti akakaddako kalaba nti sisaanye kafuna keneetaaga. So feel free to call me tusanyukire wamu. Ndi mama masanyu badiya mikolo parties olina wogula you have a bar in a lounge bambi munkubire. Omanyi nga bwe mbagambye nti like you have a duuka lyo mu kikuubo oba munabugabe eyo kuba nze gye mmanyi nali muyiribi gye mmanyi neno business nga bw'ogenda oli n'akugamba nti endiboota okugikuwa njikuwa obukadde 3 n'ekitundu n'omugamba naye nina 2.8 nagamba kale kola 3 nange noono bwe kiri tujja kuteesa and together we cannot fail. Mpomukisa nsanyuke nawe osanyuke. Amen. So don't forget to follow me on my social media platforms. Zafaran over I am Zafaran. Cool. Zafaran is ZAFARAN. Edinyanga boliraba ku screen yo bwedityo bwediri. Jolly across everything. Yes, buli wamu. Zafaran over I am Zafaran. Ojja kunfuna music wange ku music platforms zonna n'abali ku mudundo banange music jali. Yes, mpugange dinda.com. Jali nyo. Ojja mufuna ku YouTube. My official page is Zafaran Vevo. Oh yes, go right now and subscribe. Don't forget to subscribe. Our own music mugende mumulabe please. Sure, and I appreciate those that take time and write something for me. You leave a comment. I don't take that for granted. I appreciate those abasima abawandikanga, they're complimenting me, but I would love to appreciate in a special way those who write something that add something to me. To you. Yes, kuba bwenkera kumacha nenkola, I always work to bring out the best. Nice. So bwe manja gado kola ekisinga bw'ojja n'ongamba nakoze bulungi kyensuubira kuba kyekinza okusa ku macha okukola naye ate bw'ongamba kyenyinza okutereeza oba kyenyinza okwongeramu oba onyongeddeko ettaffaali kale ate naawe ali eyo you can't pick a leaf kebere mu bizinensi yo kabubeere bulamu bwa bulijjo kabe mukwano gwo at least beera nekyomwongerako. Nsobola okwongerako sisobola era
gunda gunsinze nzani. So akongerako. Thank you for having me, my dear. It's been a pleasure. You well. are full of indeed your mama masanyo. Yes, banaga kayimba jegulina kagadde dda. Zafa, thank you so much. It's been amazing in studio. Yeah. What a beautiful So Friday. Yeah. Zafa, jeguli nsaba bakatekeyo because naide dedda wano njagala kuzira.